Weewaawo mbaniriza ku mukutu gwaffe nga bulijjo ogubasomesa eby'ensonga Olulasangeye. Ku Olulasangeye online TV online show tubaleetera ebintu eby'ensonga naddala ate ebikwatagana n'olulimi Oluganda. Mmwe abamu lwe mwazaaya lwe mugenze nga mu butuufu temukyaluteekako nnyo ssira, ffe tusimbako nnyo amannyo nga tunnyonnyola, bwe tusengejja tusimba makuuli. Kale nze munnabusiro w'ensonga Musisi Bosa Geoffrey munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogovu atalina mazitalya saava omwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda sengule 222 nseregganyi. Kale no sijja kudda mu kugerenjula ng'eddimi ly'enjala. Omanyi munnanga nakusengejjesa omuto nti wano tegusukkawo naye teeka emmambo ku birozo era njagala agatawulira vumbo wawule okufaananako munnange Mutembyanju awawula ate eri endeku enzite tulabe engeri gyanateekamu mu kisaabo. Bagamba byanzi bya mulagga tebigwamu nsununu naye ensununu ogimanyi. Tambula nange leero tugenda ku nte olabe kye bayita okukama ente. Olwaleero bagenda kukama ente niwalo ne mukadde wange eno ente ivaamu amata era nga bwolaba kubanga ziri nnywanto zaayo oziraba naye baba bagenda kukama ente bagisiba omuguwa newankubadde ente neyinza okuba tegenda kusibwa muguwa simanyi oba baba bagikama bagisiba ntuuseewo kati budde bwa kawungeezi mukadde wange wuuno agenda kukama mata ate tutamutwagala nnyo nammwe bannakibuga tutamutwagala nnyo so ayinza okuba ng'eno nfombeefu nga tesibwa muguwa naye mulimu ente ng'olina kusooka gisiba muguwa kati omuguwa gwe basiba ente nga bagenda okugikama tuguyita embowa era ekikolo tukiyita okubowa ente oba abamu kye bayita okuboowa abamu bakiwangaza abamu tebakiwangaza kisinziira ku ssaza gy'ova. Nze ndi munnabusiro naye bino byenjogera mbyogera mu bulemeezi obuzaayiro si bukulira ate obusenyero si bwetikkiro weewaawo kale nno okukama ente eno ne bw'ogiraba ewungula ekikira kiti edde eno ebeera eri mu kugoba kawawa bwe bumu ku buko obusinga okutawaanya ente wano bannange. Kawawa atawaanya nnyo ente era kyova olaba nti ekasuka ensinga egize negize eno yensinga si nsinga wabula ensinga ensinga ebyoyo ebisembayo ebikomekerereza ddala eri kati kyekolo ekikolo ekyo tukiyita okusagga eri mu kusagga buuka obugitawaanye okiraba eri mu kusagga olukuyita okusagga egoba bukawawo obugitawaanya akawungeezi bubeerawo era nazzikuno nga bateekawo ebisubi obusa bw'ente ne banyookeza okugoba obuuka obwo kati nywanto yaayo yeeri bagenda kugikama evemu amata ate tulyoke tunywe ku mata. Amata ag'ente agasookera ddala nga kyejjeezaayo tugayita aga musununu oba abamu ge bayita ensununu lwe lugero lirwe natandise nalwo ti byanzi bya mulaga tebigwamu nsununu weewaawo kankomeko wano naye ffe tugenda kukama kade wange wuno ali mu kuteekateeka mwesunze okunywa ku mata kale mujja kuganywa